TV ujimbaniza kade kano mwasibye mu kibanange muli mutya jimpeleka like video comment section weli yao bakabuntira mu comment section alisango je followinga bajita fa TV uji subscribe button nyingene kade batumide kabali kata Saudi Arabia Bahrain nasinza mu gwange lya Oman temuli ba mani nyo okubanga muji followinga mukyala amanyikidwanga Hani Taylor abana batambuza kifaananyi olubuto olulala nga bw'olengera ekifaananyi Anteera tannazaala ekifaananyi kikyatadde ku social media kiraga nti oli yali bwa mukwano gwe omwana yali amutadde mu WhatsApp status ye kati abana kukola ki okubanga bajjayo ekifaananyi kibateeka ku social media nga balaga nti yali azali n'abasinga beebuuza Anteera lwaki otuzannyira ku mutwe nga gwe kennyini wagamba nti wakoze ekiwazadde ati ssaawa zino oli lubuto kkiriza nti wafunye olubuto olulala abana ku social media bo balowooza nti Anteera yafunye olubuto olulala naye ng'eki ekyamazima amawulire gatambulanga ku social media nga galaga nti kiraga nti Anteera munnange yali azadde omwana era amawulire gatambulatambulanga ku social media ne ku akawunti ye kwennyini kati abasinga beebuuza Anteera oli mu kuzannyira ku mitwe ofa kinensi abana ku social media basinga balowooza mbu yafunye olubuto olulala ekyo ndaba kizibu amangu ago n'ofuna olubuto olulala nga n'emyezi 3 ginaba kuba nga giyitawo bukyanga gatambulatambula mawulire nti yazadde omwana abaana basinga bo balowooza mbu olubuto lwakubiri pepepepe kizibu ekyo ekyo kizibu amu batumiddeko abali mu ggwanga erya Spain emikwano gwange agubayita mwana amanyikiddwa nga Nantiza ali Spain kutumiddeko abakubanga ofollowing Fadi TV abali Saudi Arabia mu kibuga Haba abali Madina abali mu ggwanga erya Saudi Arabia Riyadh abali Doha mu Qatar abali mu ggwanga erya Iraq kibuga bakiyita Baghdad bagamba nti muli bakabinyo kubanga mugi following comment sinziraba ana Anteera ala social media bamutabukidde bagambye gwe nnyabo lekera okutuzannyira ku mutwe kkiriza nti wazaala nti bino ebifaananyi byotulaga wabyekuba tonnazaala abaana basinga bagamba kkiriza nti wazaala dda just tuwatulaga bifaananyi ng'oli lubuto kati sawaza olukola ki obiraga kati abaana basinga baganya okukkiriza nti Anteera ali lubuto nti tannazaala bagamba wali tuwuddisa wali oyagala tukuwe attention story ki gwe kanyini watugamba nti ozadde kati sawa zino ogamba mbu ate sinnazaala byebiki ofa kinensi abaana batabuse nno ku social media ati bamanyi ba social media endors tebalwa kutabuka ate nga bagambye kukyusiza mundu kuzikutunuzaamu bazikukyusiza bali bazibu nnyo ate bakyuka balinga nawolovu every time they are changing kwema bachenjinga bakyukakyuka buli kaseera balinga mbeera ya budde balinga nawolovu kubanga embeera y'obudde buyinza okukyanga musana ssaawa nga 2 oba ssaawa nga 3 ez'okumakya oba ssaawa 4 enkuba neekwata neetonnya kale ba social media endors babadde bamwagala naye abasinga bakolye ki bamutabukidde bagamba nnyabo lekera okutuzannyira ku mutwe legera okutufuula abatategeera mulekera okutuzannyira ku mutwe wapostinga ng'olaga nti ozadde essaawa zino olaga nti oli lubuto ate era olaga nti okola kyogenda kubanga ozaala ofa kinensi kugambye kiri ku social media kikambwe bagita Fadi TV ebifaananyi bya Anteera munnangaawo ng'ali lubuto abaana basinga nga tebatabuddwa bagamba nti kiki yava n'agamba nti ekifaananyi kyapostingibwa ku social media eky'omuto kyali kya mwana wa mukwano gwe kyokka ate yapostinga ng'alaga nti azadde ate kiba kizibu kubanga kisaawa zino ali lubuto ate olubuto ng'era lukuze bwe luti ng'ate ebbanga terina nakuwera n'emyezi 3 terina kubanga giwera akiraga nti akoze ki nti azadde kwegamba biconfusinga bitabula ddala jimpeleka like wamma Fadi TV jimpane updates ezibatambula okwetola eggwanga Uganda batumiddeko abasinza mu ggwanga erya America n'abali e Belgium mu mikwano gyange n'abasinza ku University of Chicago mu ggwanga erya America mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowinga.